ebyokutulugunya mukyala we bibiino tubireese bambi bwati bwafaanana embeera bweti bweri ate ebya Eddy Kenzo okubeera nga ayogedde obulumi bwakyayitamu paka nakati n'amawulire amalala mangi nnyo gabeera wano wokako Clarity Source to Face 6 n'enkwaniza gwe omulungi atugobera ne gamba okola kyamanyi nnyo okubeera nga otwesiga tukutuuseko amawulire agabeera gatambudde ku ba celebrities bo within Uganda and even around the globe. Mu kaseera kaneno njagala okugamba gwe atanaba kusubscribinga, please subscribe, notification bell tujerabira, comment section ebirawo wansawo ate video jajimpeera ka like ojabeera okoze ekyamakulu nnyo nnyini ddala. Mu kaseera kaneno njagala tutandikirawo mawulire agatambula mu kaseera kano nga tutandikiddeko ku Saidi omukulu Edrisa Musuuza. Abantu bangi babadde beebuuza ne bagamba omukulu ono kuba yawawukana ne mwana munne Rema Namakula jjukira bayawukanira Rema n'atukubako ekibaati straight away nga n'omukulu tali mu ggwanga naye nga bw'obimanyi nti ziba nsonga za mutima ziba nsonga za kwagala. Omukyala ono tetwamublaminga for anything that she shows okubeera nga ate akola. Bazaala omwana Aliya Sebunya naye munnange ffe Kenzo twamubuuza ne tumugamba kati Namakula tumulabira ddala she moved on, omusajja amutingisiza mutimbye timbe bakoze byonna ebigenda maaso okulagira ddala nti musanyufu yonna gy'ali. Ne tumubuuza mukulu owasaddi tukulabye weesibye ku Jasmine nga we bagamba gwe ne Jasmine mulina bye muyisaawo ate biki ate ensonga ezo lwaki obeera nga tumuwasiza ddala oba wekirina tugamba nedda munnange si bwe kirinza nayita nga olumya obuyitirivu nnyo saagala ate byonna ebigambo bya Musuuza mbyogera wabula njagala nkweka audio kano wewulirireko Kenzo ng'ayogera ku mbeera gy'ayitamu nga Rema Namakula amukyayina ensonga lwaki ate takyayagala kubeera nga awasa. Abantu bagaba banaye Kenzo ensonga lwaki tawasa alina obusungu bungi. Abakazi baguma ekyo nakyakigumira si kye kinnemeseza okuwasa, ekinnemeseza okuwasa amangu kuba nafuna show natya nayita mu nsonga etali nyangu lwakuba bwe tujyogerako mutanizo kiranga kyange naye nalaba nga nina okuddamu ntegeere abantu psychologically engeri like it wasn't something small, almost kyali kijja kubanga kimmalawo. I overcome something very big, so I don't need to rush. Nenga of course yakufuna omuntu tiri muntu atetaga family alina balance netaga family kubanga siri muntu muyaye ndi muntu mutegevu amanyi family kyetegeeza, but I don't want to rush into something that is gonna make me cry again. Omukulu Omusuuza munnange bw'atyo bw'agambye ebyo sijja biddamu yo kankujjeyo nkutwaleko ku Saidi omukulu Wizomanizo munnange. Omukulu ono omuganda wa Palaso Mayanja twakajja tukuwa akatambika Palaso nga alaga akooye ejjukira muganda we munnange. Ate omukulu Wizo we twatuse amawulire agavayo si malungi okusinziira ku nsulo eziri Saidi eyo zitugamba nti omukulu ono yatusiza ku mukyala we obuzibu yamukubye nnyo era n'omukyala n'abeera nga azimba mu feesi nga olaba ekifaananyi ekyo omukyala kati bw'atyo afaanana. Omukyala oyo nga tannaba kkubwa oba nga tannaba genda mu mbeera gy'alimu bw'atyo bw'abadde afaanana. Abali okumpi awo batugamba embeera yo nzibu nnyo mu maka gano era nga olaba ebifaananyi bambi be baana abo be balina ababiri Wizo n'omukyala oyo kikubanga bambi yamuzaalamu omwana yabadde yatusuubiza n'otusuubiza nti agenda akyale ewaabwe w'omukyala oyo naye ate tetumanyi kibutuufu kyatuuse okubeera nga ate ebintu bisobola osajjuka okutuusa ku mbeera eyo omukyala yali akuzaalidde ku baana lwaki obeera omukuba. Omukulu Wizo yewe twagezezaako okubeera nga te tumubuuzako ku nsonga zino bannaye yatugambye si bwe kiri kyemulowooza si bwe kitambula. Omukyala wange yalumbibwa olunaku olw'okutaano era n'abeera nga ate atwalibwako ensawo ye ey'omu ngalo essimu ye kw'oteeka n'akagadde kamu mu emitwalo 3. N'agamba nze sobola kuba mukyala wange ng'ekintu ekitambuzibwa mu aba Clarity mutuuse amazima ku bantu omukyala saamukubyeko wabula yalumbibwa babbi ate be baamutuusa ku mbeera eyo. N'amawulire amalungi agaliwo gali nti omukyala agenda recoveringa eyo ngenda kujjayo nkutwaleko omukyala teya Savage Omunigeria ono munnanga amawulire galiwo nti lunaku lwaleero tugenda beera wali eri ku Lugogo Cricket Oval azawi yakoledde ekivulu n'omukyala ono wagenda okikolera agenda beera nga awerekebwako omukyala Carol Kasita n'abayimba abalala bangi nnyo nga bw'omulaba yabadde yakatuuka ku airport. Fa Clarity twabaddewo nnyo okubeera nga te tumukutuusako munnange mwali mu ggwanga era nga tusuubire busuubizi omuziki okuva eri omukyala ono azawi yakajjako yere wanene ekivulu najjuza n'olw'ensonga yonna
Katugenda ate n'omukyala tuwa Savage naye tumuwagira omukwano gwabadde mungi nnyo ng'atuuka ku airport katugumulage ne ku Lugogo Cricket Oval eyo ngenda kujjayo nkutwaleko omukyala Cinderella Sonyu. Ejjukira sheebah kalunji yavuddeyo n'atubuuza ebibuuzo nga mukaaga nga buli omu talina ansa. Mwaliwa lwaki muŋŋamba kati lwaki mwagala nkyuke ku muntu gw'enfuuse munnange omukyala Cindy yamuvuddeyo n'atugamba totunyumiza. Buli muntu alinako embeera gye yali ayisemu nga mbi lwaki ovaayo okutandika okugamba abantu nayita mu kino nayita mu kino naffe twabiyitamu ekyo tekyawukanyeko ne mukulu Kasuku kukuwaza banga teyagambye omukyala sheebah kalunji omugambye ffe tetwagala mmanya bye wayitamu kyetwagala okyuse weetaaga okukyusa omukyala ono bakomplaininga ku nnyambala kyokka ate nga n'abayimbi abalala bangi nnyo abakyala bambala n'okusinga ye bw'ayambala sagala nnyo mwogerere nnyo njagala nkuweka vidiyo kano ng'atubuuza ebibuuzo ebyabuliddwako ansa njagala subscribing gwatanaba notification bell tujerabira video jimpereka like ekijja bela kya makulu nnyo ate olwebya information oberenga obinkwasa ebera Clarity Source 256 ate nange tebayinza kunkakasa nti obufumbo ye goal gye nyina okusooka okutuukiriza okubanga ndi successful nange ate eyo norm sigenda kukkiriza jinguza sigenda kulivinga mu box abantu gye bakrecreatinga nyina gye nava nyina omukazi gwe nafuuka nyina ensonga lwaki nafuuka omukazi gwe nafuuka ate nga gwe njagala okufuuka nalina dream yono omukazi kati working on kati ate mwe temugenda kujja we nali nsula ku street mwaliwa we nali mu karaoke nga nkola nusukenda baaliwa we nali ndi mu church nebasisina kyakulya noonya lanchi nga nkuŋŋaanya ebikomando omuntu njoze ebintu nekuŋŋaanya ebikomando ne baŋŋamba ekyo kyembandi nga payment leftovers z'abantu baaliwa. Temuyinza kulinda abantu nga bamaze okufaafaagana n'obulamu bwabwe okwetuusa we bali ate ne mani bagamba nedda mu mukwano twagala otambule bwoti bw'omala oyambale bwoti bw'omala okole bwoti ono omuntu mukulu yeetuusiza waali. Have some respect for adulthood.